Enfunda nnyingi obutabanguko nga butuuseewo okuli entalo, okwekalakaasa, amataba n'obubenje obw'engeri ez'enjawulo. Ekitongole ki Red Cross Society mu nsi yonna kiba ku mwanjo nnyo okuyamba abantu abakoseddwa mu njege ezo, okakasa nti bafuna obuyambi obusookerwako okusumatuka ebizibu ebijja n'ebibamba bino. Ekitongole kino kikola emirimu gyakyo nga tekirina kyekubiira eri omuntu yenna okusinziira ku kyakkiririzaamu mu byobufuzi, eddiini, obuwangwa, eggwanga mwava oba embeera endala yonna. Ab'ekitongole ki Red Cross bagamba nti wakati nga bakola emirimu gyabwe gino, akabonero kano ka nkizo nnyo okubaawula ku bantu abalala bonna mu kifo ekiba kiguddemu obutabanguko, wabula nga bwe wabaawo abantu abakozesa akabonero kano nga si ba kitongole kino, kyangu nnyo okubuzaabuza abantu. Kubanga emirundi mingi twesanze ng'abantu bakozesa akabonero ka Red Cross ku mamotoka gaabwe aga private. Abamu ku bakulembeze baffe ababa nga baguze emmotoka ze bakozesa nga ambulance bateekako obubonero obwo obwa Red Cross. Abalala balina obulwaliro we bajjanjabira abantu mu suburbs ez'enjawulo n'ebitundu ebyesulise Kampala. Alex Ruganda, munnamateeka w'ekitongole kino, agamba nti ssemateeka wa Uganda alambika bulungi enkozesa y'omusaalaba omumyufu. Indicative purpose, naye ate tukakozesa ne protective purpose. Bwe tuba mu lutalo nga waliwo olutalo nga twetaaga okugenda okuyamba ababa bakoseddwa, ab'embuto, abaana abato oba abakadde nga twetaaga okuba evacuatinga mu budde bw'olutalo nga luguddewo, singa Red Cross sign tugireka buli omu n'agikozesa ng'agizannyisa nga w'ayagala, kiba kizibu nti n'omulaba ayinza otukubiramu kubanga abadde agiraba buli wamu. Irene Nakasiita akulira ebyempuliziganya mu Red Cross agamba nti waliwo enfunda nnyingi ze beesanzeemu nga bavunaanibwa okukola ebintu ebimu, kyokka bagenda okwetegereza nga tebabirinaako kakwate, wabula abantu abakozesa omusaalaba guno nga tebamanyi nti kye bakola kimenya mateeka. Abantu bangi batomedde abantu ne bafa. Oli najja wano ku Red Cross n'agamba ambulance yammwe yantomedde oba yatomedde omuntu n'afa, nga balowooza ya Red Cross nga si ya Red Cross. Kale ebintu ng'ebyo ebyokukopperera biteeka ekitongole kyaffe mu situation enzibu ddala. Nakasiita era asabye bannamawulire okwongera okuba abeegendereza mu biseera eby'obutabanguko, okuwandiika amawulire n'ekigendererwa eky'okutaasa abantu abakoseddwa mu butabanguko okusinga okusajjula embeera n'okusasamaza. Twagala okunnyikiza okusomesa kuno eri bannamawulire nti we tuba tukola reporting ku nsonga ekwata ku bulamu tugikola mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, si mu ngeri esasamaza, si mu ngeri eyesittaza, ey'entiisa, wabula mu ngeri eyamba omuntu oyo okufuna obuyambi oba obudduukirize, ate mu ngeri era ey'obuvunaanyizibwa. Bano bagamba nti mu biseera ebyakatyabaga buli muntu agwanidde okukola omulimu gw'alina okukola mu bulambulukufu okukendeeza ku muwendo gw'abantu abakosebwa mu njega singa eba ng'eguddewo. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.